Bwetwogera kati ng'omukulu Honorable Medard Sseggona ateekateeka okutwala His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kkooti, ono nno mbu nga muvunaana ebintu ebimu okuli abawagizi be oba abantu abamufolowinga ng'okumukubira ku kitebe kya National Platform oba mbu n'okumuboola oba n'okumuyisaamu ebigambo bye baamuwerekeza akatambi nga twakalaba emabegako awo ng'omukulu Honorable Medard Sseggona yajja bulungi ku kitebe n'ayitawo bulungi nga tewali amukutteko, nga tewali amugaanye, nga tewali alina kyamukoze, era n'atuuka betuuka bati ku kitebe munnange neetambula bulungi freely naye nga tewali amunyega kigambo. Kale kwegamba balowooza nti munnange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti abantu be balina effujjo yajja nakusoomooza, asoomooza omukulembeze His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'abamuwagira era emission eyali emuleese. Kati we bataamufaako ye yakuyita kumuboola nda kumuyisa mu maaso. Naye bannange tulabye n'abasajja bano abalowooza nti bye bakola ebituufu bokka kumbe bye bakola bye bikyamu ebikyasinze. Njagala owulire omukulu Sseggona ng'atema ekigambo ku pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ate tutandikira awo. Basajja bakulu betwalowooza nti bagezi buli lunaku beeyongera tukakasa nti okubalowooza nti bagezi twali bakyamu okuba abagezi twali tukibakakako bukasi. Atunulidde Honorable Sseggona ng'agamba mpuuga abali yalya ssente wa Museveni ayala evidence. If Mpuga got money from Museveni, I should be the first one to hit his head. How do you embarrass us that way? But you do not say it without a color of evidence, and then you say, I mean, supposing now I understand he's summoning organs of the party to do what? Because he's the CEO of the party, he's the head of all those ones. I think the manner of handling has been shabby. If you're telling us he went to Museveni and got money, give us the evidence. Oyo asaba evidence. Member mulamba ku committee era senior leader. Ku committee eyatuula Mpuuga mwe ya confessingira na admitting anti sente yaziri era ne yetonda. Omwami oyo bwe baamuyita mu meeting eyo teyajja. Essaawa eno yasaba evidence. Evidence onogifuna otya nga tewajja. Ye bw'oba tewagifuna mu meeting eyatuula omwatuula ba senior leaders bakugamba bonna nga baliida we bali omusajja ya admitting anakkiriza era na apologizinga. Bw'obanga meeting tewaliimu tewasobola kubuuza biki ebyali mu meeting eyo kuba tegwe wali senior leader. Ngokyasaba evidence kigwobo kyayagala omusajja yennyini bonna bali ku committee baga omusajja ya confessinga era na apologizinga. Kati oba osaba evidence ki? Buli eyalya ssente bipale bitandisa omukankana kuba alaba munne gwe balya naye ssente essaawa eno empana mwe mwabikidde amanyi nti his next in the queue. Kati batandisa okwagala okwezimbira ekisenge kyovola bagamba the manner in which the matter was handled was shabby kuba kimanyi naye essaawa yonna kijja gyali bakimanyi nti tebali kirini. Kati essaawa eno alina okuzimba ekisenge agaye nti embeera ng'eno bwebezze tetugihandolinga omuti obalabisa mwalya ssente bitandisa obbakankana ebipale maama. Olaba atuuse ne ku extent egamba nti muganda we tayagala ekyo kye bamuyita tayagala bakiyite corruption tayagala bakiyite theft naye ate tayagala bakiyite naye kimulemye okutuuma erinnya. I hate hearing the word attached to my brother. Corrupt. Theft. One thing I want to see is to say, I would very much be willing to listen to somebody who says, the country is in a financial crisis. But let me tell you, it is not this 500 million or the 400 million for the commissioners, the backbench commissioners, that is going to save this country. Erinnya limubuze ery'okukituuma. Tayagala bakituume corruption tayagala bakituume theft naye ate kati naye kimubuze ekyokukituuma. Kati bano abalala ne bakituuma kasiimo kireme kuwaawaza matu naye ng'ako kaba kasiimo
leka tusoke tumenyemenyemoko katono ku kye bayita akasiimo. Bannanga basayinize ku contracts baganda baffe abamu mutambudde ku nsendala mufunye exposure mumanyi kye kitegeeza akasiimo nti akasiimo oba osayinize contract ya myaka gy'ebiri bakugamba nti at the end of every 1 year ojja kufuna akasiimo. Akasiimo bakakalikyulatinga batya bakwata omusala gw'ofuna omwezi ye gratuity ke kasiimo. I stand to be corrected bwemba mukyamu kwekyo ninza abalala bajje banchallenging banga nti nedda nenze bwenti bwe manyi okusinziira nawe eyali asayininzeko ku zi contract ng'okoledde omwaka ne baga nti at the end of every 1 year ojja kufuna akasiimo naye nga akasiimo ako essente ze bakuwa gwina kuba mwezi gwo katugeze ng'obadde ofuna omwezi miliyoni 2 nomalako omwaka akasiimo ke bakuwa ng'omwaka ogumazeeko ka mwezi gwo mulamba ogwa miliyoni 2 kati bw'okola contract nga ya myaka 2 kitegeezo ze miliyoni zo 4 ke kasiimo koyina ofuna at the end of your service. Kati ono omwami bwe bakugamba nti kasiimo bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 bwe banga bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 ekisanja kye eky'obwaloopu kyali kya myaka 2 n'ekitundu awo ekitundu tebakibala mu babala gratuity babajja kubala nti mwaka kati tugambe nti buli mwaka omwami ono buli mwezi omwami ono afuna miliyoni 2.5 kuba akasiimo bamuwa miliyoni 5 kitegeeza baba yakola services zenga za myaka 2 kitegeeza miliyoni 5 divide by 2 miliyoni 2.5 kati buli mwezi afuna miliyoni 2.5 mumbulire mwewammwe eyo gratuity bamukalikyulatinga batya nze bwentyo bwe mumanyi kuba nsayinize ku contracts nga bakulaga mwaka nga bakuwa gratuity eyenkanankana ne sente zokola omwezi bwomalako omwaka ng'okolera miliyoni 2 nga bakuwayo miliyoni 2 ng'akasiimo bwegiba emyaka 2 ezo ze miliyoni 4 kati omwami ono baba bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 kitegeeza ye mu parliament buli mwezi afuna miliyoni 2.5 bakugamba nguzi toyagala giyita nguzi toyagala buyita bubbi mukwano tukiyite kikuba ne mu kasiimo tekaliyo akakasiimo ka miliyoni 5 mujja kakasa akaliro mulidde sente kati buli omu bwali mweraliikirivu buli yali akasente yena ali hambaga mana kine wange kijja kyovola be basingo kikubaabo amanyi nti sawa yonna naye uwe kijja mategena kubeera bwe bamukunamize mu bantu tukweyanziza nnyo taata Bobi Wine bakunamye ekyo kyekiremye gavumenti eno abantu okujja nga balya sente nga tewali akunamizibwa ojja kukunamizibwa eyefuka ekizampa bye muwozambo simanyi senior leader ajja kubeera damaged biki bw'obanga oli senior leader toteekeddwa kwetaba mu bikolwa bye tuvumirire essaawa eno era ojja kubeera ohandolingibwanga omuntu omubbi omuli w'enguzi abalala bajja kujja ate obwa senior bulikoki abalala bajja kujja bye muwozambo simanyi ebbanga lye babuildingidde omuntu erinnya lyo lyonoone ye kennyini yabaali eyonoonedde lwaki abayetaba mu bikolwa ebyokulya ssente mu ngeri ey'amankyolo bajja eyo balabise n'abalala bafunire ekyokuyiga ne baliida bano abagamba nti babazimba kati mwabagamba nti muzimba baliida bagenda okulya ssente oli n'alagamba ezo miliyoni 5 tezigenda kusuula ggwanga bw'onaali 5 n'omulala naali 5 n'omulala naali 5 naali 5 gwe zoozala wanti ntono banagenda okumaliza nga bali mu ssente mmeka ono yalidde $500 million omulala naye bw'alya $500 million eyo biliyoni namba mulina ssente sebakati miliyoni 5 mugulabanga na mutwalo muga ezo ssere nnyingi basajja mmwe musobola muli babbi wetukutegeerera nti wabba fe tukulina nojjayo n'omyuloti ne tukuwa kakati naawe seggona mukwano nze nkusudde mu kasero for the commissioners, the backbench commissioners, that is going to save this country. Erinnya limubuze ery'okukituuma tayagala bakituume corruption tayagala bakituume theft naye ate kati naye kimubuze eky'okukituuma kati bano abalala ne bakituuma kasiimo kireme kuwaawaza matu naye ngaako kaba kasiimo leka tusoke tumenyemenyemoko katono ku kye bayita akasiimo bannanga basayinize ku contracts baganda baffe abamu mutambudde ku nsendala mufunye exposure mumanyi kye kitegeeza akasiimo nti akasiimo oba osayinize contract ya myaka gy'ebiri bakugamba nti at the end of every 1 year ojja kufuna akasiimo
akasiimo bakakalikyulatinga batya bakwata omusala gwofuna omwezi ye gratuity ke kasiimo. I stand to be corrected bwemba mukyamu kwekyo niza abalala bajje banchallenging banga nti nedda nenze bwenti bwe manyi okusinziira nawe eyali asayininze kwa kuzi contract ng'okoledde omwaka ne baga nti at the end of every 1 year ojja kufuna akasiimo naye nga akasiimo ako essente ze bakuwa gwina kuba mwezi gwo katugeze ng'obadde ofuna omwezi $2 million n'omalako omwaka akasiimo ke bakuwa ng'omwaka ogumaze